mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe ambuuziza wano ekibuuzo ng'ambuuza nti alina embizzi naye terina bulungi mata gayonsa bwana obwo. Abadde ambuuza ku ddagala asobola okuwa ku kisolo kye kye bayita embizzi nti terina bulungi mata gasobola kuyonsa bwana, nti kiki kyasobola okubeera ng'agiwaako bino ebyaffe ebya bulijjo. Eddagala bwe liri bulungi nnyo lyosobola okuwa ku bisolo ebyo nga naddala nga tebirina mata bulungi agayonsa obwana obwo, okugeza ng'embizzi gy'obuuzizza wamu n'embuzi, era osobola okubeera ng'obiwaako endiga ne bibeera nga bifuna amata ago, obwana obwo ne bubeera nga buyonka. Naddala ng'ekisolo ekyo tekirina bulungi mata gayonsa bwana obwo, okugeza ng'embizzi ono gy'abuuzizza wano. Bino bintu byangu nnyo n'owemba sikulaze bifaananyi era obitegeera. Nkusaba ofune ffene omuto oyo mulungi nnyo mu kuleeta amata mu bisolo. Funa ffene yennyini ffene ono owaffe, funa ffene oyo nga muto, muwanule, mutemeeteme, teeka mu ssefuliya, beera ng'omutokosaako, beera ng'owa embizzi yo, ejja kumulya bulungi nnyo. Ezo ezaffe eza bulijjo ezirundibwa, ffene zimulya bulungi osinga obeera omutokosezza bulungi. Kati funa ffene oyo tokosa, beera ng'ogiwa, egenda kubeera ng'eyongera ku mata bulungi nnyo. Ekirala, funa amapaapaali n'amapaapaali amato ago, gafuna ogatemeeteme, teeka mu ssefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa bulungi bijje bulungi, beera ng'owa embizzi yo, egenda kubirya bulungi nnyo. Embizzi amapaapaali egalya. N'ekisembayo, waliwo eddagala lye bayita akattulula. Akattulula ako ofunako bummonde, bubeera wansi mu ttaka. Obummonde obwo bulungi nnyo, nabwo buleeta amabeere mu bisolo. Ofuna akattulula. Akattulula ako bwa Luganda ne muleke, famire y'emu. Bwa Luganda nno ddala era ne muleke naye abeerako obummonde wansi. Singa obeera omusiseeyo ojja musangako obummonde, naye wano tukozesa bummonde bwa akattulula bwe tulina okukozesa. Bufune bulungi nnyo nga buwerako, busaleesale oba obusekule, teeka mu ssefuliya, teekamu otuzzi, tokosa. Bwe bimala okujja, beera ng'owa ensolo yeeyo ebeere ng'ewuuta mu bisupu. Eba ewuute mu bisupu, ekyamazima ensolo yo egenda kufuna bulungi nnyo amata gy'obadde obuuza, egenda kufuna amata agagenda okuyonsa obwana obwo bulungi nnyo. Akattulula kalungi nnyo mu kuleeta amata mu bisolo ebyo. N'oba nga olina mbuzi, kati embuzi eyo engeri gye kiri nti tetera nnyo okunywa mazzi ago ba supu oyo, oteeka mu kacupa n'obeera ng'ogikwata lwampaka, n'obeera ng'ogiyiwayo ku kutuzooto, n'ebeera ng'enywako. Akattulula kalungi nnyo. Ofuna bummonde obubeera wansi ku kattulula bw'olina okufumba, beera ng'owa ensolo yo gy'obadde obuuza. Yo embizzi terina buzibu bwonna, ebeera ejja biwuuta. Singa obeera obifumbye bulungi n'ebiwola bulungi nga bw'otera oggiwa, beera ng'ogiwa, egenda kubiwuuta bulungi nnyo. Ne bw'eba egaanye obbiwuuta, osobola oggiteekera mu mmere ebyo bye beegenda okulya, osobola okuyiwa eddagala eryo ly'ofumbye obulungi. Kati ng'akattulula ng'ako jjukira obeera okasekudde bulungi, tuba twetaagamu mazzi ago, bisupu ebyo bye tuba twetaagamu. Bwe kityo bwe kiri. Kankuwe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.